olulimi olunnansi mu nsi Buganda lwawereddwa mu masomero. Omumbejja ateesezza ebigambo birungi nayogera ku abo abali mu paalamenti newankubadde nti bateesa ebintu nga bo bali mu kwebaka bafuluuta omusimbi guyingira ku za kawunta naye n'osaasira abo bannyabo bannakatanza abalindirira ebiriva mu kuteesa abalindira ba MP natugamba nti mulabire ku Kyabbote yaweereza omuzungu naye ate yafiira bumbula ebufirika. Waliwo awulugumya olukomo katumufune tujja kusaba oddemu otukubire olukomo. Essimu ebadde teyitamu bulungi nga teyingira mu byuma naye kaakano tusaasire tukusaba okube kaakano ogenda kuyitamu bulungi nnyo abadde atulugumiza olukomo nga essimu yaffe eri noti nyanya 2 noti 8 9 emu 7 298 olungo kuba okusinziira wabweru wensi eno. Tulina enkola ya Skype yaffe eri ngabo ya Buganda. Omumbejja bwe yeewuunyiza ekyabbote nenzijukira oluyimba lwa mukwano gwa Buganda Muteesa lweyagalanga ennyo ne batuuka n'okuluyimba mu masomero. Ntuuka mbuuza nnyabo Black Beauty nti maama lwaki oyagala nnyo okuyimba oluyimba olwo? Maama ntegeeza nti kubanga njagala nnyo Muteesa. Tatagamba nti nayagalanga nnyo Muteesa wadde yazama nti kubanga njagala nnyo Muteesa. Mama yaliberangaawo owawo atamera nti ekyo kyebatakuwa si kirungi okunaayiza olwo olwebukunkanya lwebukumpanya bwebubbi geregere ensi yeeyongedde okutunyiga benyigike olw'ebintu ebikumpanya obukumpanya kwegamba nga tuli baana bunengo nga awatamere ngola nga akayimba akakoze eki nga akataddemu ne twebuuza okumubuuza kwegamba nga olw'okuba yayagalanga Muteesa yayagala Obuganda nga Muteesa n'onkubadde yali azamye nga kayimba ako bannyaffe bakyakayimba simaba abakulu abaliwo ebiseera ebyo olimba olwo mwaluwulirako kubanga nze samanyanga byayongera ebikolansi nakwatangakawo kamama ke yayimbanga. Kitulaga ki? Kitulaga nti Abaganda baagala Obuganda. Abaganda baagala olulimi lwabwe. Olulimi Oluganda ly'eggwanga gwe mubala gw'ekibiina ky'olulimi Oluganda ekisinziira Makerere University nikisaasaanira buli kanyobero ka Buganda. Omubala gugamba nti olulimi ly'eggwanga. Amakulu nti bw'ojjawo olulimi oba ojjawo ggwanga. Tetugenda kuwanguka mu mulimu guno ogw'okulwanirira obutaggwaawo mu bwa Ssempeke yaffe Nganda. Abalyankuzi nga balyankula obunyankuzi eggwanga lyattu tetujja kukikkiriza. Era twebaza Mukama Katonda olwa laadiyo eno, laadiyo y'ababaka. Ne twebaza abo bakama baffe gye tutaali abaatuula ne balondera laadiyo eno erinnya ery'amakulu. Bw'oteekamu obuteesi nti wawa katonyeze ababaka katonyeze Kyomma
Omuntu ayinza okwebuuza ababaka gamba nga oluusi bayinza takiwulira mu makulu. Abantu baagala bigambo bya luzungu. CBS, Central Broadcasting n'ebigenderako. Naye ekigambo ababaka kitegeeza nti ffe abagiweerezaako tukiikirira ewaffe gye batuzaala. Tukiikirira ebika byaffe. Simanyi oba kya bugenderevu abaweereza ab'e London bonna bamafumbe. Naye ng'oggyeko kuba ekyabafumbe, omulala Muyisiraamu, omulala Mukristaayo, omulala musamize. Buli omu akiikirira eddiini ye bw'abazze okuteesa. Abalala bawulugumya enkomo. Oyina kugamba nti nze ndi Frankafuutu simanya Bugirimaani. Oluzi nga lusobola nakyatuza. Oyina asindika email ng'asinzidde Buchina n'ogamba nti oba yagenda kusuubulayo. Naye ate ne wiiki n'agiddemu ne wiiki n'agiddayo maama wagenda kusuubula butakoma. Naye ng'oyo asula China. Obuganda bumuluma. Bumusiika obuswanyu mu Luchina, mu luzungu kyolo Oluchina olwo. Jakuzeeyo akazindaalo ewa muganda wange naye nga tubategeeza omulamwa guno mukulu kubanga gwatukutte ku kirira ekitugatta ku nnyaffe Buganda, ekirira ekitugatta ku nnono, ku bulombolombo, ku butaka. Abalungi abatuuliriza amasimu gaffe maggule. Muganda nge Mutabaazi. Weebale nnyo ssebo, kyetujja okusooka ebyuma bibadde bikyalimu obusobu mu masimu nga olikuba naye nga tejja bulambalamba mu leediyo naye nga tugezezzaako kitereeza. Abadde akuba essimu ng'owuliriza, tukusaba oddemu okube essimu oteese ku mulamwa guno. Togenda na bigambo byo ebirungi ennyo eri abawuliriza Abaganda. Twagala oddemu okube tulabe ddala oba kiramuse bulungi kye tubadde tugattirira. Omulamwa gwaffe gugamba olulimi olunnansi mu nsi Buganda luwereddwa mu Buganda. Ensonga nkulu nnyo abateesa ze bazze bateesaako ku mulamwa guno twafunye, era omugenyi gwe twawulidde bulungi olw'okubeera nti empuliziganya zaffe naye yabaddeko waali, ndowooza n'awulira ng'ali ku kuteekateeka kwaffe kuno pulogulaamu yaffe eno, n'awulira nga tuli ku ky'olulimi ate nga naye alabika mukulu wa lulimi. Tujja musaba bwe tunaaba tufunye empuliziganya zo obulungi, tujja kumusaba akomewo ayogere ebigambo bye biwulikike bulungi eri abantu, kubanga eddoboozi lyawulikise nga liri wala nnyo naye nga ebigambo bye yabadde ateesaako biwulikika nga byabadde bya mulamwa nnyo nga bikwatira ddala ku nsonga gye tuliko. Tujja kumusaba oba era tujja kufuba nga bwe tusobole omumukyaza, kubanga alabika yabadde omu ku b'olulimi Oluganda. Abateesa abavudde waggulu boogedde ku nsonga ezitali zimu ez'obulumi. Bwe tujja ku leediyo yaffe eno ey'ababaka, leediyo erina obulumi. Ffe tetwogera ku muntu nti tumulinako obukyayi yo ng'omuntu, wabula ebikolwa bye. Obukyayi bwe tulina ku oyo yalina obukyayi ku Buganda.
tulina ku bukyayi nti gundi atulabikidde bubi gondi tasomye kino tekiriimu ddaala nga bwolaba basogondi nasomera simanyi namasagazi oyo tekiri mu ddaala. Tutunulira obwagazi bw'omuntu bw'alina ku nsi ye era gwe musingi gwe twagala okubeera nti abaana baffe tugubasomesa mu lulimi lwaffe Oluganda bakitegere kubanga bwe batukyayisa olulimi eggwanga bajja kuba balijjeewo ng'abaana baffe tebakyalina kwagala eri nsi yaabwe. Kati ekyo tekyetaaga ddaala nti oba nasomerawo oba nasomerawa. Ekyo kireetebwa omuntu okubeera nti ayagala ensi ye n'okumanya kubanga naffe tuli bayivu mu